lahi wa barakatu muri mutya mwasute mutya byonna gye musinziira okubanga mulaba channel yaffe ya Megatron Media. Mwongere okusubscribinga, mwongere okusharinga kubanga kye tuyita new media ye social media ekyoyinza okuyita TikTok, Facebook, YouTube n'emikutu emirala gigiringanga giwambye the mainstream media whereby kugamba weesalirawo when to watch seri mainstream oyinza okwesanga bizibu bw'onoosanga bannaffe bali ku DSTV edda nawuliranga balangaza PVR decoder where you rewind, set what you want to watch naye obudde bwokuyitako biganda. So here obeera at liberty, you are your own boss to what content you want to watch. My name is Nodin Intege, wano ku channel yaffe ya Megatron. Nze ntuuse olunaku olwaleero tuwulirize bulungi nnyo. Subscribe, make sure you subscribe, make sure you click that bell obenga you get the notifications for the contents is very uploaded. Oleme kumisinga. We are here to educate you, we are here to entertain you, we are here to share with you our ideas, knowledge and experience in this thing called journalism. Muri mutya mozo gamba aji songa ya Winnie Nwagi abadde so ketubazanyire ka video kale tukomewo olagadde osobozanya ka video kale ku stage bwati kyali kisaati kikyafu nga kiringa ekisiimuula nga kiyisa ku stage bwati stage already nkyafu tebagisiimulangako kyekyo so yali nkyafu nga kwayisa nga bwaziza ku bigere byange nze nve wange nga nanaabi okitegeera tojja kunsiimula kisaati kiddugala mbu ngambe mbondagala abo. Maybe other people will receive it like that but not me. So me, I found it disrespectful, uncomfortable. So envaawo wayingidde mu layini y'abantu kati bebakuba obucupa and people abayinza otandika okukikozesanga ne bakifuula muzannyo. Won't it affect you? It won't. I'll make sure it doesn't affect me because they don't have a right to do so. Era banyambi ne bantegeeza nti bagenda tandika obbunkuba kati nange ndi ready. Okusobola okububaddiza ate mbubaddiza ndi mulalu balalu be bakasuka obucupa. Ndi ready, I'm ready. Like I'm ready like ng'omuyimbi yenna ayina abeera ne security. So when naba ngenda mu bitundu bwe bityo ebifaanaganyizibwako ebisobola okukola ekintu ng'ekyo, I'll be ready with my security. So in case okwatibwa ng'okakwata kubanga abantu bajja kuba babaamu kitegeera nsobola okusalawo nti babeemu nsobola okusalawo engeri yonna yonna kitegeera kubanga nina right e protectingibwa kuba nina okubayimbira. Winnie bagamba Winnie owa katono ne Winnie owa kati bwebasanga balabika beekuba nti it's because bagamba okyuse nnyo. Sikyuse nnyo bwentyo bwendi nze kuva dda even before the music ku kyalo. Let me give an example. Oba n'abasajja abamanyira abaana abato omwana ayitawo n'amugamba ebigambo gambe byekisiro oba n'amukwata kabina. Nze njukira bulungi nga nkyalinnya ne taxi. One day I slapped a guy nga nkwata kabina mukwano. Nali siri muyimbi. Era toyinza kuŋŋamba mbu mbola okuba nina amalala mbu if I'm disrespected in any way, I react. Kitegeera. Sometimes I don't, sometimes I do. Kisinzira ku mood gyonsanzeemu kubanga buli omu alina ebizibu bye. Nsobola okuva ewaka nga tomanyi na mood gye njigiddemu n'ebizibu byange ebintawanya ewaka ate gojja on disrespectinga. When you come to the stage of Sokolinde nze njagala buli omu arespectinge munne era nja kiddamu kino nakibagamba dda buli omu arespectinge munne. Tekitegeeza mbu ba artists be balina okuba ne respect bokka ne ba fans balina okuba ne respect kitegeera kubanga tusaamu effort tebatusasulira bwereere ssente okujja mu kivulu bansasula olwokubanga nna music gwenja okubayimbira kubanga abanyumira. Ate jjukira music tetubakaka sikukaka kuwuliriza music wa music yakwata ne woba toyagala ne woba tonjagala akayimba nga nakanyimbye nga kakunyumira ojja kawuliriza oba toyagala. So that's why we get paid.
It's not that mbu batuyamba buyambi, no, mba sizze mbu banyamba buyambi. This is support. Era omuntu agenda okusupportinga ng'okikoleredde. Tewali asupportinga muyimbi alimba bitanyuma, tewali agenda kuwa sente. So omala kuyimba binyuma, so nze nyimba ebinyuma, that's why I'm paid to come to the shows. Mba tebanyambye nga bafanzi bagamba mu comments. Tukuyambye, otuusa awoli. Come on, stop saying that. Nange nkikoleredde. Nzinya amazinya gonna, nkuva mu musawo mundabye, nkikoleredde. Temunyambye. You've been supporting. Temunyambye, abaana bali ku street bebayamba. You get? Hey, I hope you don't misunderstand me. Abantu bali bagamba oba tukyuse mu ataya zezikuleetera abantu okuba nti no ojjanga weepimpinze wenna. Ekyo nakibagaana okukiŋŋamba kubanga wemba nga nzija ku stage I dress how I feel. Nti mood nti kati leero Diamond Platinum gwe mulamwa yesho nene waliwo lights zitya outfit egy'okunyumiraawo. Fire baby nyinza kuyingirawo ntya. Sigenda kuyingirawo nga gwe boolowooza kubanga buli omu alina endowooza. Waliwo ayagala mbe nga hajjati olala ayagala mbere nga Nnaalongo omulala but I'm fire baby. You cannot tell me how to bwe mba nyambala kubanga at the beginning tewali yajja ku office n'atugamba mmanyi Winnie kaakati za nga w'omuwulidde si musanyufu era okuva abiri we byagwawo twamulyako ku simu awo naye teyavaayo mu kamera but this time round avuddeyo mukambwe ennyo mbw ate si gwe gusosa alina ne gwe yakuba owa takisi awo kumukwata ku bitundu bitakkirizibwa. Nze naye nze ndowooza one thing we need to respect abantu nga nabwe baagala obakola ki oba respectinga. If you say Winnie Nwagi alina akabina kanene ayambadde nga bw'ayambadde si musango gwe ng'omuntu nonso lwaki gw'omukwatako oli ayinza okugamba lwaki bambala bwe bati bw'oba olaba ayambadde bimutwale ku poliisi. Omuntu ayambadde mu musango mutwale ku poliisi. But world over abayimbi basinga bambala bwe batyo. Omuntu okwambala bwatyo oli ayinza okugamba lwaki bambala bakunama lwaki bambala bwe bati, but it is not news. Era tebitandikiddwawo Winnie Nwagi nti lwaki Winnie Nwagi ayambadde bwatyo. Omuyimbi alina eddembe okwambala nga bw'ayagala. If you watch Diamond Platinums yabadde ayambadde ajja ku stage teyaggyemu essaati bamuwaabiddewa. Ndi omusajja kiryoke tekirina ddungu ekibeera oke singa bebekulu yaggyemu essaati singa bakugamba ogusajja oba gwabaaki singa Kamiliyoni yabadde aggyemu essaati baniga kati lwaki kaggyemu essaati akakasajja. Bannayuganda bano baba baagala omuntu ebirala bw'akola ensobi bagamba kyekyo oba bw'akola ekintu bagamba oddembe ye. Platinum yaggyemu essaati n'ayimbira mu mpale ye. There was a year bebekulu yaggyemu essaati nekikola nnyo amawulire bamuvuma olubuto lwaki yaggyemu essaati oyo omusajja. Ono bwe yazze n'aggyamu essaati kiryoke teri yakyogeddeko. Kati oba omusajja yaggyemu essaati naye abantu bujjukira abalala abajjamu amasaati batera kuba bayimbi kabakko basanyimba mupiira. Kaakati n'abakyala bambala engoye ezikwatractinga okulaba n'onyumirwa. Omuntu aba ayagala bw'aba alaba show nga tomufaanana audience eyagala nnyo omuntu ono ayinako that class. Era waliwo akubuuza ng'oyambadde nga muyimbi ozze ku office kukola oyambadde nga agenda mu club. You get? Yes. Oli ozze ku mukolo oyambadde nga omuyimbi. Bino kuba bimanyiddwa byabaki byabasita byabayimbi. Waliwo bye tumanyi nti abayimbi bambala bwe bati. Kati otuuka n'oga nasanze gundi ng'ayambadde nga Shiba sebo atambula ayambadde ne zichain mu bulago. Wala bigundi bwayambala ne chain simayo yafuuka muyimbi kuba tumanyi zaabaki zabasita be bazambala. Kati bw'osanga ate sita ng'azambadde n'omuyombesa tolabanga bw'oba osaana okubuulirizaako oba oli mu minds eziri entuufu. So ekyabantu okwambala nga bwe bambadde
bw'ogamba nti Winnie Nwagi lwaki yayambadde bwantu yasoose obyambala abazze kwambala waliwo engoye nga ze zinyumisa ekintu mbaziniremu amazina mbere attractive gye muli you go back nga mugamba kintu two Winnie Nwagi alina power ye ya thigh power kabina kyekyo waliwo ayambala engoye zino olaba nga yayambadde zakyamagumba gano nga magumba atambula nga nago bwe boogera ku this girl ali blessed with her body personally ng'omuntu sigamba nti abantu bambale bubi naye waliwo omulimu nga twagutwala gutyo wano mu office okukola ng'olina dread kyewuunyisa so omuyimbi okuba nezi dreads ze twakitwala bwe batyo. That's why some families omuntu okugenda mu kuyimba abazadde banyiigamu abamu bamuyita muyaye olw'okuba nti byogendamu byebyo omulimu gukolinga for that. That is why bastars obasanze bali bwe batyo majority dread pini chaini kati abalala ne bagattako n'ebyokunywa byetumanyi nti ebyo byabo sometimes Uganda tusekuleva ng'omuntu omuyimbi okunywa enjaga tekikola nnyo mawulire kya bulijjo kyafuuka paati ate tekiri mu Uganda yokka. Wizkid yajja wano n'anywerako n'obusuga nga mufiita bamugaa tukamira kaleke yali ewooma nnyo bize sigino yaginywa ne bagaa kiki ekituuse mugwa bano bulijjo abaali bagamba nti banywa ne bagamba tuyiganjige basajja nga bakambwe so abayimbi ba wano balina bye bakola naye ningewala bikola ki bikolebwa basajja betuka kubaza biri awo sigamba nti bikolebwe but when you sing out someone omubwoti n'omulemerako ennyo oba olaga bukyayi aji mbwe empisa z'Owini Nwagi abantu tebajja zikkiriza kivula bamukuba n'obucupa kati because Uganda yatuuka ku level nti abantu baagala yabeere n'eddembere nga gwe tolina ddembe lyo okitegeera omuntu ayagala ye bw'ayagala okwambala obubi okulya mu kkubo ng'atambula kiryokke gwe bw'olya mu kkubo ng'otambula lwaki olya mu kkubo you get yes bw'ayambala ebigoye ebibi wali omuntu gw'osaana ayambala olugoye lwa 3,000 luli awo terutegereka lwera ekkubo lukola biki noga kino kiki kyayambadde ebiryokke gwe bw'oyambala olula lwaki olwambadde okitegeera yes gwe kubuuza kwaba abasajja ayagala mukazi we bamukwate ku kabina singa olunaku lutuuka kuba nabo bambala legingi abakazi b'ewaka omusanga akubera legingi ye bambadde zibbayika n'ebiralalala akola mirimu awo atambuza mmere avuga mmere akola biki basaza buugi naye ng'abikola mu mbeera ali mu ddembe lye era mukazi we oyo wa booda mukazi we wa ddala bw'asanga Winnie Nwagi ng'ayambadde olwo nga lwaki alwambala yabadde atuyise anti kyakulabirako anti omuyimbi ayambala bw'atyo okugyako abayimba gospel abafu ab'amataali ne kadongo kamu naye sebo kaline waluka gati wamulaba akuba zikyeyini yeyerusalemu tebimunyumira munna tebimunyumira naye omutima gumugamba ndowooza abantu olina kuba na kyeyini abudumulasi kati yeyita na rasta smart aba ne pini ziriko diamond wano nga zimasaamasa kyeyini nga kyekyo gundi yagenda olabanga ensi egaanye were mukaabi n'asiba dread yasiba muno yasalamu naye bannaye were omukaabi ali kutuka emyaka kuba abasajja bali mu myaka nga 3 mwaga mutabani we yamwonoonye yali abyagala ali mirooto kati olukiiko oluvuma mukaabi aluvaayo ddi alina abako sezaala w'abantu abamu muke wantu wamu naye ngeyo omuntu atwa kati naye ddembe lye yasalawo kwambala dreads ze kuba kyeyini akuba zibuutu ziri ezamalayo zi Balenciaga najja sibo n'akakaseesi kitegeera naye Winnie Nwagi obuzibu bamuyinako ayambala oyo ate n'akuba abantu waki aba n'obusungu bwe buto ali mu kulwanirira ddembe lye mbuliraayo ensi gy'omanyi nti mu America anti bannayuganda beekusiba nnyo ku America mu America bambulire nti olaba bakwata ku Beyonce
n'akyuka ne bongera ne bamukwatako osobola omukwatako tebambala bwe bati tebambala bwe bati Bannayuganda bo baagala kukwata ku muyimbi waabwe basasudde tayagala musho bakirange nti abanaakwata ku muyimbi 10,000 naye akkirize nti nzijja ku ssaawa 6 naye baba teyakitaddemu nga basasudde kulaba ndongo n'omukwatako n'akuyisaamu oluyi tojja kuddamu yazze kuyimba agenze ndowooza gundi Winnie Nwagi ono kamanyiiro yeewaana n'okwewaana mbu yakwana owa takisi ng'amukutte ekabini kyali kituufu owa takisi yali akoze kituufu wekitabalopa yalina obbeekubira ate anaabasanga olina okuba ne evidence bwagamba tewankutteko sinnakukwatako leeta obujulizi walonda ebizibu byoprovinga kiringa muntu gamba nti bakukutte gundi yankutte gye musookera omanyiiro dwaliro bakukebere kati oba olina ezimuyisaamu empi addayo akitegedde nti abakazi si bakwatira abakazi si kyekintu olina okusigala nga weegomba bwegombi funayo omukazi afaana Winnie Nwagi muwase Winnie Nwagi oba owulira omwegombye ennyo bw'amala sho noonyaawo ttiimu emutambulirako bagambe ne Winnie Nwagi nga mukazi mulungi nnyo mumugambe kale neekubyeko naye ekifaananyi bakugambe leero akkiriza oba tuweemu essaawa Winnie Nwagi tayinza kugaana mbirabye oli najja n'agamba Nurdin njagala Kamiliyoni mwagala nnyo oyo Zena omulaba nze nnyina abantu abaagala ennyo Zena nakano ajiwe the poet bamula ne basemererwa ne baŋŋamba ne mbagamba no problem alina obutabo bwe kati gwe kyoba okola muguleeko akatabo bakayita ye bati obutabo bwa Zena bwe atera okuba n'obutabo Zena akatabo ko bakayita batya I am a woman, I am love. But this girl, she's very beautiful, very brown, very attractive. So there are men out there bamulabako ne bagabana ono naye muntu bwe banjogera nange nze mugamba akatebe ko bakayita I am woman, I am love. Muguleeko akatabo opposite naka nga kigenda tova eri bubi Zena aliwa oli mulungi mpahaaga you get opakunkana ojja opakukana amaddu n'ennaku yeewammwe nno kwata Zena omuguleko akatabo the same way gamba nti Winnie Nwagi nze mwagala nnyo bankubeeko naye ekifaananyi banoni because fe twasasudde ssente zaffe omanyi n'entalo olumu zozowulira abayimbi kukola abawagizi kukola kajanja ku bantu kakati katwala byali enisikini yakoze ati omwala teyalinye stage yagamba yagala kuzina naye lwampaka Alien yagamba nedda Alien aganze naze performinga tojja kuzina genda dayo nibakanya ne bamujjako but because bannayuganda bano bakajanja ate basosoze because the no bali in love with it Alien tebajja kyogera niyo mulabandika yeraga biki Alien lwaki ogana okuzina n'omuki kyekyo gundi kye yagamba Nwagi nti ye buli okivaayo batunulira nnyo the dark side the bad side waliwo abayimbi nga bw'aba banoonyamu kikyamu bebe kulunkuga yajjamu essaati kati omusajja omulaba Diamond Platnumz yagijjeemu kiryoke Winnie Nwagi yamugobye ku stage kati osobola okukwata ku babbi mukakyagula nti nze ndabyanirira nnyo neŋŋamba kamusitulemu oyinza okukwata ku babbi bayinza okuwolereza bagaya yabadda yanyuse n'amukuba so kati busoseze bwa Uganda busosoze genda okwale ku babbi olabe ekibaawo anti yayambala bulungi anti mukwambala obulungi era gwayinza okukusanyusa n'ogamba eno enyambala yayambadde obulungi kamukwateko ayagala yeesaaniise nze nanoonya dde omuntu serebu nga yeesaanika nkufunye babbi Kyagulanyi bwakuyisaamu empi nga mugamba nti muwagizi ono omuntu wa pulezidenti oli first lady waffe katukukwateko gwe waffe bali bazibu bakutuukako nga tugaye munnanga ate omuwagizi asiimye you get nina omuyimbi omu yagenda kuawo Casablanca Kololo Acacia Avenue n'atuuka oli najja namugamba ojja tubongako leero n'amubongako nti asiba otyo olina okujja waliwo tutudde nga tazze kuyimba azze kubibye n'amugamba nze kati nno olina otubongako lwampaka tetwagala muwagizi sina muwagizi bo batuddewo mukozi wa fujjo oli muyimbi
ffe tubongeko lwampaka oli n'amugamba sitole asiba otyo ssebo olina otubongako ebituufu n'ojjako wali nga omusajja teyazze kuyimba mukulu amwemanyiiza gwaggwa waliwo akubiddwa ebituufu omuyimbi n'atuula mu katebe ke bulungi wano Kanyama bwe n'ayogera n'ono ayagala omubongako ennyo n'amugamba omusajja engeri gy'akubonzeeko muviire genda okole ebintu byo kasita kubonzeeko naye alina byazze okukola ebibye nedda sebo ffe tajja tumanyira ffe wano abantu batubongako lwampaka omuyimbi yatunula butunuzi ku Kanyama bwati Kanyama n'amanya ekiddako n'asika gaayi n'amutwala n'amugamba manyi omusajja muleke kasita nti nedda ssebo kati ngenda mu embi bakuba nze nzonzombi ne gaayi yali yakola ndowooza ompita emmere naye ndowooza okumanyira yakukomyaku oyo gaayi oyo tayikiddire ye baamutwala mu ddwaliro kuba ono yamugamba ono Kanyama abaana ati lutuukewo omuyimbi nga gaayi akomyewo nabagambe mulina otubongako bakuba teka emimiro gino muno bagenda okyuka ne balyoka bamuletera teka emimiro gino n'agwanga akola bwati abaliwo ne bamugamba naye obwedda bakugamba teri yanenya muyimbi bamugamba omusajja yakubonzeko kati omutaddeko akamanyiro fujjo ly'abawagizi olina otubonga kamubongako ngani yamaze omubongako naye kati amutaddeko olina okujja eri gye tutudde namugamba mbadde nyina byinza ejjoogo nedda bamukuba emimiro gino bamutwala naye nga buli ali waagamba naye nedda newankubadde abayimbi mugaba balina akajja efujjo naye gundi osusse genda bakujjanjabe ne bamutwala lwa mumanyiro nojja sanga oli agamba nti kati amukuba atya abantu bamalako emirembe gyabwe oli ayambala byakolaki tolaba nga omuntu agamba nti sijja gendamu ebikonsati gundi nayambala nnyo bigomesi nga yagamba tebimukolaki tebimukolera tebimunyumira trendi yeeyo aji Winnie Nwagi kino kimulekawa abawagizi tebaama baikotingi abawagizi babadde bajja mu konsati nga tebajja mukwata kubazze kulaba lwanyuma balaba ku kisambi kye muyimbi neddoboozi ya Winnie Nwagi si muyimbi wa bulijjo kiyimba nnyo kati bwe kiba kiyimba nnyo kitegeeza abantu bajja kunyumirwa ndongo nnungi yes abantu bajja kunyumirwa nakugamba abayimbi bangi balowooza nti ebyo byebikola ne badda mu kukola empisa ennungi ne badda mu kukola biki kikuwa konsati eddako nti nnungi olina soba kuyimba Diamond Platinum yazze n'ayimba oluyimba lwa Zizaaziyo wawuliddeko gye bamutegeka enkeera muna Platinum yayimba oluyimba lwa Zizaaziyo kituufu yaluyimbye tikyogaa tekirina kikimwongerako luddawa kati Platinum nga yayimbye eza Chameleon bo nga bayimba eza Platinum kati Platinum bwe bamuyimba wano nga bagende waabwe ne balyoka bamutegeka no bwomala oyimba oluyimba lwa Zizaaziyo so wano tubanja Zizaaziyo ni nyumba mpya nga nnungi ate nga ziri ku muzuuli nonti that only eri ebanga endorsement ate alinayo concert anti asooka atukakaseemu alina nno ogitembeeyo ennyo kuba avudde nnyo ku siini oluyimba lwa Zizaaziyo ni olupya baluyita bati sirumanyi kale mu myaka 3 emabega lumu olinayo lujjuki nkuumire omukwano olwanduza 2 emyaka nga 10 oxygen zonna zadda alina ne kolabo n'alien skin ebyalien skin justin nga bwobeerawo nga gwoliko abamoya agezaako kussa oxygen mu bantu abo abaafa bali abantu bali kukoma giro bassaamu naye era oxygen ajja kubaddwamu olina kuyimba abayimbi bawulira abeetadde ku alien skin ne Bobi Wine bwe yali yakajja bonna bagenda bamutwalira amatooke bituufu bamala obikola ensi nebalinda ekiddako nebabanja endongo kati osooka kukuba ndongo netulyoka tugamba naye ono waffe nuupu naye so si nti olwokuba nempagira Kyagulanyi kati muggyemu mpagire walukaga singa akuba si ayina nambaazi lwaki abantu baba tebagenda n'omuyimbi gwawanzeeko eddusu anti omuyimbi amuwanirako naye n'abantu baagala okujja nga kuuli bawalukaga singa bategeka cricket over naye bali ku Freedom City naye agenda Freedom City aye nayo tagoba bantu kubanga talina ndongo olina osooka okuba n'endongo
Bobi Wine agenda okuwandako eddusu ng'oyinamu. nga nawe na watandikira. Abantu baba tebabaagala Bobi Wine nga muntu. Waliwo abantu bebagenzeemu nga bagenze mu concert zaabwe because Bobi Wine yabayinda osinze ne numbers ne zijja nga n'ennyimba olwedde zikola ki nga naawe poliso sigamba nze nja kubeere kati walaba Sizamani yali amanya Zengulu oluyimba lwakuba mwezi gumu labisa yaddayo wali ozemu odduulira tuwulira alyeni skin kwepijja teri akuba labisa kati oluyimba lugenda okuggwanga ne Sizamani kati gwe tulabisa Sizamani yali alina okujja mu luyimba lwa labisa addeko atukubira ennyimba ze endala 3 azuukukire wali naye yayagala bwe baakuba labisa ensi emusaasirira okwo amanyi kiwedde tekisobola bw'omala toolulala nga lulungi. So that is what is happening here. Abantu balowooza olwa politics gwe nagamba nti buli kimu tukitwale bwe tuki kusaasira walaba bano ba olire endongo yani Clever J ne Clever J bwe yalabe biri awo ayinawo obuyimba obupyapyapya omulaba nti kale wali mu nnyimba zange mubadde mwenneerabira munyambe mujje mu concert yange naye na zino zikola ki weeziri not so ne waliwo agamba nti nze gift ovukado munsaasire busaasizi kuki fenna naffe twetaaga kusaasira naye lwaki ate webakuba zino ennyimba mu bivulu abantu bazina kati nga gift ovukado webakuba traffic man ayina nyimba nga nnya naate buli kanaku afulumya tafulumya gift ovukado yafuna oba bizibu ki musajja wa njaga yafuna nnyo yalina pride ye y'abaana b'amaalaabo Moze Radio yamwagala nnyo mu ntandikwa n'amuwa kati nga naye alabanga oba ye Moze Radio time neetuuka neyeekyanga n'avaayo ate n'atakuba ndongo bwe bityo omaliriza okoze eki ogenze aji nga tuzeeko wano why do you think that collabo za Alien Skin ziganye Alien Skin yeetaaga n'ekuwa collabo ate naye yagaba batya omuyimbi alina ennyimba eziriko Alien Skin aliko bubeezi bwaweevu ennyimba ze ne zinyumira omwo naye size eziri awo nti banaye ekisajja kyakubalaako ekino kyakubalaga kati yabadde yeetagayo nga gwe bawa kolabo ennungi omugattako kati bano ate already abantu baafadde kati ye mwagala abakolere ki ye kaatambule mulembe gwe guliko nabana abeetega kolabo byegaye abantu baagala basaasira busaasizi because Alien Skin yafuna favor abantu bamusaasira bamwagala naawe noweekwata ku kusaasira kwoli tebagenda basaasira ku 10 tusaasidde omuntu omu kiringa bw'obaamu n'2,000 n'osiba mu jaamu n'ogamba kampeeyo akaana kamu 10,000 ogenda olaba busala mu kirindi kali ke katemba ku banna oyambusa bwambusa ndabirwamu because tobasobola bono osigazza 2,000 obadde ogamba kampeeyo omuntu omu 2,000 oba oli awo n'emmotoka zagala kuyimirira bali balyoke basalo omalizo oyambusizza ndabirwamu kuba obusobozi tobukola tobulina kati nensi tesobola kusaasira abantu 20 Alien Skin bamusaasira olwabyamutuukako ensi negamba nina gwe nawulidde mbw Alien yandikutte miliyoni nga 4 naziwa ku palaso buli mwezi ku kyeyamukolera kituufu yali alina omuwa ng'ate yamukuba ani yamugamba amukuba ani yali amumanyi ani yamugamba amukuba ani yali amanyi Alien Skin mukisa gwajjiramu naamuwe akajji kayingirira mu palaso mazima ago bwe yali talinamukuba bamuleetanga olukololo nga naiti yesala eyagundi ne bamutwala ekawempe nga wasala busazi zo wiiki zenyini bamusabirira empi eno yeetaaga sho ndala bayo n'omusabika empi nga afuna abantu 4-6 ng'ebifo ebimu bamugaa tetukola ddayo good topic eyo togimalayo katugitwale ku Nurudini Ntege kale tugitwale ku channel eri endala eya Nurudini Ntege andi Nurudini zi kuba ogwo omulama mulungi NOOR DEEN Nurudini then Ntege emboozi gyoba ogisanga kuba emboozi naye abantu tebakuvume mumpi banvuma ate babadde tebalinanvuma nga bampa kati ke banvume naye kati olinga kasuku temweguya nedda abantu tebalina ekyekissa amawulire Uganda buli kitongole kyafa kati amawulire ge galina okusigalawo nga gatereezaamuko
naye bw'ogamba nti weevu egamba kino naawe n'ogenda ne weevu ate mu maaso bajja kunenya. Salaamu aleikum.